Era muyiyiza ntya mukyala naye nga ye gyali anampola tampole luli yamanja mmeka 14 ajja kumpola Mama Nakai Baba Mama Bula wanji nga yenze ng'ebirowoozo byonna bindi ku kasente era nkubuulire tomanyi gyonzije kati kankugende n'abakyala mubuulire nti akasente ngenda kukatwala akasente ak'ekibiina obwedda ndowoozanga njagala kukubira siina nengamba naye kasitawaŋŋambye ojja kasente ki ak'ekibiina kati mbadde ngamba ozireese era kati kankubire n'abakyala siina kye sitegeera bulungi esente z'ekibiina z'oyogerako sinazitegeera bulungi anti nze bamanje ez'ekibiina kakati bwe nkulabye ne mmanya essente zange ozireese kati ngenda kukubira n'abakyala mubuulire nti sente ngenda zitwalayo gwe tomanyi gyonzije lindako okubira n'abakyala lindako anti manya mukubire mubuulire nti sente ngenda zimutwalira ebyo sente sooka obiteeka emabbali mukyala wa Kamada yanobye kiki kiba kimunobeza amangu ago yongerako nti madamu information lumpe otyo mukyala Kamada agamba Kamada abadde mwenzi okumala ebbanga ddene ng'amunoonyerezaako sabula boogere so Kamada abadde alina akawala k'ayagala wali ku kibanda ky'amanda kati akawala ako kafunye olubuto so n'ekiro nabasangako lumu nga bali emabega w'ennyumba nga Kamada akapoteza ne madam information era totudde Mama Brighton totudde kuba kati gwe ekiro abakazi babeera mu maka gaabwe ng'oli mu kubega abafumbo njagala bwanna abakyala nawunalawuna nkulaba nkufuna naye ng'ekyasinze otwewuunyisa mukyala Kamada amaze emyaka 10 mu bufumbo kyekyabadde kimunobya n'erinnya aliwulira nti Kamada nokula abadde akuze eryekkazi erikulu ani agenda odditwala ekyokubiri amuwulira swaba Kamada akimanya alina okubeera mu bana n'okusoba yali amanya afumbirwa munaani mu paatiri abakazi butagumiikiriza era namusanze nga yeekalakaasa apangisiza eri ewa misaaki waggulu naye ate n'abasajja kutujooga ku muka Kamada nga bwe yenkana alinga trailer lole y'amagi yogera mpola kiki kyanoonya ku bwana bwa wali kumanda kiki kyanoonya ekitali ku mukazi we basajja kutujooga kyebuuze naye nze nagamba omusajja agezanga nammanyira nti anzizaako okola otya njafumbirwa kojjaawe nfumbirwe omwana we omukulu tomanyi nkumanyi nze ate nze sibifumbirwa nzirira ono yennyini gwafunye nemusokolamu amaaso nengajjayo nengakenya nengatekansi nengalinyako nemulaga Mama Nakayaani sibirwa Mama Nakayali mukambwe sinoba ndagawa najja mazeko nga mwogo Mama Nakayi tonoba wakati nku wagulumva tonoba nga ndagawa najja mazeko n'ekyogereko guno omulembe abakyala banoba nguno bolagawa omusajja wabanga alina akunkumuddemu abaana ng'akugamba mugenda bolagawa ng'ovaawo ng'ogendawa amabere gakulukuse galinga obuveera bulimu enfuufu nga ndagawa Mama Nakayi oli mukyala mugezi oli mugezi sinoba Mama Nakayi mpadde amagezi ng'olagawa sinoba Mama Brighton tochikola ikito kigezanga gwe lindako Mama Brenda anyimye amanda mbuye nnyabo tawola waliwo business gye batawola olaba ne kesi z'abafubazi Mama Brenda wano omusajja yali amutwalaganya nze naawe Mama Nakayi fe twaliwo omubiri nakulaba nabeeranga malaga Mama Brenda agambe Mama Brenda obu Brenda muwemwe nakwesira n'abakazi abasiru Mama Bula omuntu atawola business etawola jiwamwe nakwesira alina akasajja kanywa omwenge kagenda kukoma olumu kamukyappule kamukube ajja kukonkone owaayi mbadde awo ebintu bizibu ate Brighton takubye omwana w'abandi ejjinja mu liiso akubye wani akubye mwana wani omanyi kisi Mama Natasha mama senguka kiro misana nga tebakulaba oyo omukyala tebakwata ku mwana we
bakubine bakubakuba sendabye mukyalo munaku ngenda kukola ntya mukazi munnange kumbeera enembi awatali yadde ekikumi omwana eriiso balirese balikutte bati mu ngalo balirese balikutte taliriko nfuufu mama Brighton ogenda kukola tya mu mbeera enenzibu etaliimu yadde saasira nze ondabe bulabi ondekenga bwendi ebizibu bye nnina mama Brighton tugenda kukola tutya bannange kyokka nange onsanze nnoonya ssente za kibiina nga sirina yadde ekikumi kyokka mbadde ngena naye era toyinza kubulwa ngeri gye weekwatakwata era toyinza kati gw'olaba emyaka gy'obeeredde omugagga toyinza kubulwa edduuka lino libaddewo emyaka nga 10 n'omusobyo nalyo edduuka livaamu kati toyinza kugamba nti era kati mu mikwano gye nnina kati gwe bwonvaamu nze mba nkomeredde ku nsiba kyokka nno nga mbadde ngena nakugamba nti ssente z'eggulo eza mobile money omanja mmeka anti 18 kati nyongerayo 12 ntwala omwana abandi mu ddwaliro bambi omwana afa omwana omusajja omwana omukazi afa nze sina wengenda kujja ssente tansanze omukyalo omunaku katonda talina kyeyampa nze nazaalibwa bwenti sirina yadde akantu ku kibuga sirina ekimpangaziza ku kyalo kuno kwekuwa information mama Brighton ku 18 akongereke 12 kati kankubulire nze ondaba tablet bwakomawo leero bwati ngolegolo yakakomawo bwati ngenda musokoole ssente omanja meka ngugasako 12 oba omanja meka 18 gattako 12 wali 2 asatu ekinene nnyo ngenda musokola mujjamu ogumu ekitundu ngukuwe kwa 3 mama Bulo era mba nkoze ssente yennaku zino ogiraba omwana ye bamutute mu ddwaliro ki bamutute mu ddwaliro ki Kampala Parents eryo si ssomero nindako agakani eryo nalyo essomero liriko eddwaliro lindako oba odi Kampala naye ate eryo nalyo essomero lindako ani amututte boda taxi kagaali lindako ndowooze bulungi eddwaliro lye bamututtemu Masengere eyo si TV waliwo eddwaliro bamututte watuufu tebabanga bakufeze tebakubba mama Brighton soka kubuuza ne weekend nyanga tonnawaayo ssente buuza eddwaliro libamututteko mulago eryo ddwaliro mulago ogambye emmeka 12 kanzikuweereze bannange ogenda otaasa omwana otaasizza kamaama naye giba giweza 3 mama Buula bambi nkwegayiridde ssente ozireeta njakuwaako ogumu ekitundu ga guno omwezi guweddeko ate ez'ekibiina n'abawaaki kibiina musasula mmeka 38 tufudde omunaku weewola mu kibiina bambi sooka osindike mama Brighton tomalaamu maanyi njagala otaasa omwana w'abandi tebakusiba zizze erese mannya ki Nassali Gulesi gwe otaasizza omwana munnange omuganda agamba mama Florence yabadde akugeya mbuki kyekikunjagaza obeerawo madam information mbuki kati mbuki mbwe edduuka ligenda ggwa ndooza yalisuula yaliroga namugambiddewo ne mugamba mukyala mwesonyiwa oyo nze kiroosa okutunda akaleega ne peti edduuka terisobola kugwa onaba kiroosa okutambuza ekigero basitamire baffe terisobola kugwa kiroosa sisulanga ntunda emisana n'ekiro namugambye mukyala mwesonyiwe amanyi gye twava twabuka Lwera wengo otabaza akuba emigga akuba batalina toyo abazaalazaala nti ate abakazi abatuna maduuka terisobola kugwa kangenendaba omwana otadde ku Airtel otadde kale kati ate eraawo njaze funa bulungi kale genderawo omwana w'abandi anange enjala yannumye kuva dda enjala ennumye genda ofumbe emmere tewataddeko waleese wano ku makyo ŋŋambye ogenza okuteekako bijanja tewasuddemukko nze ate nkyafumba emmere ku zino Rolex ezindi mu maaso ndeka naawe nze nfumba mu luwummula ng'abaana weebali naye kati nga bali ku ssomero kankwatekwate obudde ntwala omwana abandi mu ddwaliro ntwala omwana abandi mu ddwaliro munnange tebala kutuusira wano abakazi baatwegeyageya dda wano baatulira tugwe mu mitawaana kale baaba kati omwambi omanja mmeka 3 3 era tata Brighton bwakomawo olwawakuwa bigambo byonna byonna omanya abantu beeyogeza kuno ku kyalo nesigama dani information Mama Brighton tasasula takolaki towuliriza Mama Brighton wali onsasula bulungi
bulungi nnaku zino z'olwisaalwisizaayo mbeera eno ya covid nnaku zino z'olwisaalwisizaayo naye nze nkwesiga kale tata bulati engeri gyakola safaari atuba lumu nga lwa mugaso kale munnange baaba omuwulirako nno nkubirako n'okubira omwana bw'ali mpaayo ebibiri batunga ekigatto kyange wali maama bulakito genda okyuse engatto totagigenderamu mu ddwaliro totuswaza abakazi batugeyageya ddawa twongereko n'ogwengatto genda olabe omwana onkubira nno onkubira omwana bw'ali kale baaba onkubira nkakukubira kale bambi